nga ndi munnamateeka nkola n'omugisha company advocates. Mbadde mukulembeza wa Democratic Party emyaka 15. Nze secretary owa Democratic Party owa Busiro East. Nga Democratic Party twalina resolution netugamba nti omubaka waffe aliyo yalina obusobozi osobola kumufiirwa era bannaddipi bonna gye bali balina kuwagira mubaka. Bannakabulendwa okuva 2011 twajja kuno nga tetulina yadde amazzi amazzi getunywanga gakoma nayikoota eriwali wansi owa Wasuwa Ssalongo Wasuwa nakwagala nebalemera nebasebona netugisaka netugiteekayo era abantu banywa amazzi. Ensonga endala waliwo omukyalo ono madamu Nasaka yafiirwa omwana we e Dubai. Omwana we nga talina ku biwandiiko byonna bye yakozesa kugenda netutwesinga n'omubaka Medal Rebecca Sseggona netugenda ku ministry netutwesinga kampani yakawemera omwana twamukama yaabo bwe yaffe ne bamuziika era batulira ne miliyoni 15 neziyamba ku luziika lw'omwana Honorable Medal Rebecca Sseggona. Ensonga endala engeri gye tuli bannamateeka tosobola kufiirwa munnamateeka Medal Rebecca Sseggona n'oleeta businessman olw'ensonga ze bagendamu zakutaputa mateeka. 2026 eggwanga obudde buno paalamenti yeetaaga omubaka Medal Rebecca Sseggona kubanga kyeyasoma akitegera bulungi ate n'ogenda mu Hasad y'omu ku basinza okuteesa obulungi. So mbasaba ebiwo byonna webiri tebadipi oba pate yonna obudde buno bannabusiro East tutunuulire essaawa. Mbadde ngezaako okwetoloola disitulikiti y'e Wakiso naye nga buli constituency gy'ogenda egamba bannange bannabusiro East temufiirwa mubaka Sseggona. So tubasaba tukozese ddembe lyaffe tulongose mateeka tulembe omubaka ku Lwokuna era obudde buno nze emirimu gyalina giyimirizaamu genda kulaba nga nsabulya Medal Rebecca Sseggona asobole okuddamu akalabo era tugenda beera n'engombe egamba Sseggona back again, Sseggona back again.